Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Sabbiiti eno mu kitundu kyaffe ekya kino obadde okimanyi tukuleetedde akawunvu n'akagga ku President wa South Korea Park Guen Hye. Omukyala Park Guen Hye nzaalwa ya Korea era nga yazaalibwa nga 2 omwezi ogwokubiri 1952 mu kibuga Sandeo-kudang. Ye mwana asooka mu maka ga Park Chung-hye n'omukyala Yu Yang-so. Amaka mwazaalibwa gannabyabufuzi ddala era nga ne kitaawe Park Chung-hye ye yali President owookusatu owa South Korea okuva mu mwaka gwa 1963 okutuuka mu 1979. Olw'ebyobufuzi ebyali bitaamye mu mwaka gwa 1953 amaka ga Park gasenguka okuva mu Sandeo-kudang ne badda e Seoul ngeno gye yatandika okusoma nassale mu Seoul's Elementary School ngeno gye yava okudda mu Sungshin Girls Middle and High School mu mwaka gwa 1970. Park yava dda nga mukyala naggwano era yasomerera bwa engineer wa byamasannyalaze mwe yajja diguli okuva mu Sogang University mu mwaka gwa 1974. Yeyongerayo n'emisomo gye mu University of Grenoble e Bufalansa wabula nga teyamalako olwa nnyina Yuk Yang-so eyali atemuddwa. Maama wa Park Yuk Yang-so yatemulwamu Nsegwang mu kibuga kya Seoul nga 15 mwezi ogw'omunaana 1974 era nga waayitawo emyaka 5 gyokka n'ekitaawe Park Chung-hye n'attibwa omukessi we omukulu Kim Jae-gyu nga 26 omwezi ogw'ekkumi 1979. Olunaku olw'enkya lindirira olugendo lwa nakyala Park Guen Hye ng'ayingira ebyobufuzi. Ku lwa KTV, Madrid Nabukeera, amalindirire.